Uganda is a thugocracy. There is nothing. There's no word for what's going on in Uganda today other than. Omawulire ge tulinawo wetwogereranga eyalangirirwa ng'omuwanguzi ow'akalulu akawedde obuwanguzi bulabika bumufuukidde akabasa ebigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda kye tuyita international community bali mu kuwalirizibwa oba bali mu kufoosingibwa okubeera nga bayintaviininga mu nsonga z'eggwanga lya Uganda. Omukulu oyo gw'olabye amanyiddwa nga Robert Amsterdam single-handedly afuukidde gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni ekyambika wuliriza. Mu katambiko owulidde era mu bigambo byayogedde ebimu ku ebyo byengenda okuwa mu luzungu lwaffe olutonotono tubeere nga tubiyitaayitamu mbikunnyonnyole obitegeere bulungi wabula wuliriza. Omukulu oyo amanyiddwa nga Robert Amsterdam ye international lawyer owa Robert Kyagulanyi Ssentamu era alina ebibuuzo bingi nnyo by'atadde ku mmeeza. Ebibuuzo bino ng'abisindikira organizations ez'amaanyi okwetooloola ensi yonna, amawanga ag'amaanyi agasalawo oba agaditamininga ensi butya bwe yina okuba nga efugibwa nga mulimu eggwanga lya United States of America, mulimu eggwanga lya United Kingdom n'ebitongole ebirala ebyenjawulo okwetooloola ensi yonna. Abategeeza musuddeyo gwa naggamba ku bigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda gye buvuddeko naddala olunaku olwajjo nakuwadde ebimu ku bigambo omukulu ono bye yayogedde era ng'ebigambo ebyo byekuusa ku ngeri Robert Kyagulanyi Ssentamu gyali mugenda maaso n'okuba ng'ayisibwamu mu ggwanga lya Uganda, byekuusa ku ngeri obwannakyemalira mu ggwanga lya Uganda gye bugenda maaso n'okuba nga bweyongera bweyongezi. Kakati olunaku olwajjo kyabadde kiwandiiko nakusampulinzenko katambi katono. Kakati olunaku olwaleero nkuleetedde katambi n'ebigambo ebirala nga bw'ogenda biwulira waliwo ebitagatta era nga bwe nakugamba nti kyandibanga mukadde kano eddoboozi lya Munnayuganda oba action yonna Munnayuganda gy'agenda okuteekinga yandibanga wenjogerera kyekirindiddwa oba oliawo kye tuyita international community osobola okubeera ng'eriyakitinga Bannayuganda nsonga nkulu nnyo na kiki kye bagenda okuba nga bazzaako na kiki kye bayinza okuba nga bateekawo oba mbeera ki gye bayinza okuba nga bateekawo essaawa yonna kye tuyita international community yandibanga egenda kubiyingiramu. Omukulu Robert Amsterdam abatadde ku bunkenke agambye Uganda is a thugocracy. Ekigambo ekyo kinene nnyo. Abasoma ku European history ekigambo ekyo mujja kukitegeera. Ngenda kikunnyonnyola okitegeere bulungi nnyo. Thugocracy omukulu abadde ategeeza ki? Nkugambye ekigambo kinene, ogenda kukiwulira, ogenda kukitegeera, ogenda kutya. Obadde okimanyi omukulu ono aggyeyo ebyama ebirala nti General Yoweri Kaguta Museveni eggwanga lyakulembera erya Uganda bali mu kugenda maaso n'okumenya amateeka agali international era nga bino bye biyinza okuwaliriza kye tuyita international community okuvaayo by force ne intervening mu nsonga z'eggwanga erya Uganda. Wuliriza, olunaku olwajjo nakuwadde ekiwandiiko munnamateeka era omulamuzi wa kkooti enkulu amanyiddwa nga Justice Esther mumujjukira omukyalo oyo Esther Kisaache eyali omulamuzi wa kkooti enkulu eyaddukamu ekizairo era nga gye yasinzidde n'abaako ebibuuzo byateekawo n'abiweereza Simon Byabakama nti ssebo walangirira naye omukulu gwe walangirira wasinzira ku ki, n'ebibuuzo bingi nnyo bye yamubuuzizza ku ngeri gye yalangiriramu General Yoweri Kaguta Museveni. Kakati olunaku olwaleero omukulu ono ayina ebyama byaleese era nabyo nenjagala tubiyitemu. Waliwo mu mateeka gafuga ensi yonna international laws, waliwo zi treaty oba kye bayita international treaties gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni ze yasayininga era nga mu kuzisayininga baali beekomiitinga nti bateekwa okuzituukiriza, bateekwa okufugira ensi nga basinzira ku treaty ezo bennyini nnyini ze baateekako omukono. Waliwo kye bayita International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR. Gano amateeka bali mu kugamenya ddala nga bajjako internet n'ebigambo ebirala bifaanana bwe bityo. Kakati ngenda bikuleetera obeere ng'obitegeera bulungi nnyo. Omukulu atadde gavumenti eno ku bunkenke era n'abaako n'ebigambo byayogerera. Omukulu amanyiddwa nga General Moses Kainerugaba n'abaako ebigambo byategeeza ensi newankubadde nga kalulu kakyagenda maaso mu ggwanga lya Uganda. Abantu bangi bakwatibwa, abantu bangi babbibwa, abantu bangi bakubibwa, zi DR forms zibbibwa n'ebikolobero ebirala ebigenda mu maaso. Kakati ono agamba wadde ebyo biri bityo naye ekyamazima waliwo ebigenda mu maaso bye batasobola kubalaga. Olunaku olwajjo wabaddeyo okulonda ku local government emitendera egy'enjawulo. Oyo y'omu ku abo ababadde balondebwa wabula wenjogerera okusinziira ku information gye nafunye yandibanga yabuziddwawo era nga n'amayitire ge tegannaba kubeera nga gamanyika. Kabaka Nubian Lee Bukeni Ali agambibwa okuba nti yawangudde. Bino byonna ngenda kubeera nga mbikutuusaako wabula nga sinnabikuwa njagala nnyongera okutangaaza ku ebyo bigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda ebireetedde munnamateeka oli international lawyer okuvaayo n'ategeeza ensi tebitagenda mu maaso mu ggwanga Uganda bingi bye batagenda kubagamba. Mu kibuga Kampala wabaddeyo okulonda nga bwe nkugambye. Okulonda kuno kwe kwawanguzza Nubian Lee. Kakati ng'okulonda okwo tekunnabaawo waliwo ebirala ebyabaddewo naddala mu bitundu ebyenjawulo. Mu bitundu by'omu Kisenyi waliwo akalulu akabadde kagenda mu maaso. Ndowooza mmeeya wa Kampala Central
NUP ng'eyina Kataabu Moses, ekibiina kya NRM nga kirina Salimu Uhuru. Kakati waliwo abalabiddwako nga batiikingwa obululu ate ku mpaka. Naye ebikolobero bino Simon Byabakama tabyogerako, kyokka nga ne mu kalulu k'obwa pulezidenti byalimu era teyabyogerako. Bye bimu ku ebyo abasajja be bagamba bino by'ensonga lwaki bajjako internet ate ng'ekyo kyali kikolwa kimenya mateeka. Banange bali kuba bululu. Banange baitali gani bakoze box banange ulabi nagambe yekibanda yali muyero ate n'ekifo ekyo kiki kamudala negugu banange Kati teweewuunya ako kabadde kalulu era kabadde kategekeddwa kalondebwe omu awangule, wabula poliisi yalabiddwako ng'eyambako ate sayidi emu oba oliawo yebeewangula. Ekigendererwa tekinnategeerekeka ate ng'ebyo ebintu bizze bihapeninga era ne mu kalulu akawedde bwe balangirira General Kaguta Museveni ng'omuwanguzi bye bimu ku ebyo ebyalabika era bye bireetedde omukulu Robert Amsterdam okulemerako n'agamba nze ku nsonga eno nja kufiira. Ojjukira omusajja ono yali international abadde looya wa Robert Kyagulanyi Ssentamu okumalira ddala akabanga bwe twali twolekera kalulu ka 2021 mu biseera ebyo 2018 2019 omusajja ono yaliwo nnyo era mumujjukira bulungi nnyo. Kakati wenjogerera abasajja abafuukidde akabasa ngenda kukuleetera ezimu ku nsonga zasinze okusimbako essira, naye nkugambye olunaku olwajjo kyabadde kiwandiiko. Kakati olunaku olwalero katambi kenjagala tuwulire era nga waliwo n'ebigambo ebirala byogenda okuwulira ebikakasa nti waliwo ekitali kituufu. Nze naawe kye tuyinza okuba nga tetunnamanya, waliwo ekitali kituufu ekiri mu basajja bano abakulembera eggwanga erya Uganda. Nze naawe kye tuyinza okuba nga tetunnakimanya. Byonna ngenda bikuwa kansooka nzijewo akalango kano tusobole okukulukuta awatali nsonga etusumbuwa. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'olabira omukutu gaggaddo gwa Red Zone TV. Atanaba kubanga osubscribinga, kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kadeka notification kakuyamba okubeera omu ku abo soko okumanya buli we tuba tutaddeyo ate ne tuba nga tutambula ffenna. Njagala kuba nga ntambula mpola mpola mu nsonga z'enkuleetedde ozitegeere bulungi nnyo. Olunaku olwajjo omukulu yasoose n'ateekayo ebigambo ebifaanana bwe bityo era ebigambo ebyo nabikusomedde. Yagenze ku mukutu gwe ogwa X n'agamba Uganda lost direction today. Yabiteekayo gye buvuddeko. As we have seen in Tanzania, stealing the future of a young nation a young nation is accomplished not with political campaigns but with military force. Tonight, we simply state that the impunity of Museveni's thugs must be challenged. Concerning reports over the fate of Bobi Wine are reaching us, and we will attempt to penetrate the internet blackout. Museveni is behaving more like a coup leader than an elected official. Ayogera nga kalulu kaali kaakaggwa n'ategeeza nti Uganda eruuzinze akalulu nga Tanzania bwe yaluuzinga. Si nti abalonzi batte balonze, si nti opposition tewangudde, si nti Museveni awangudde, wabula olw'embeera nga bwe badde etambuzibwa. Akalulu nga bwe kabadde kakonda kitingibwa eri etali mu mateeka y'engeri yokka bino gye bisobodde okuba nga bibeerawo, okuwa abantu emiggo, okuggyako intaneti n'ebigambo ebirala ebifaanana bwe bityo. Wabula agamba wakati nga intaneti teriiko baali baakugezaako
okulaba nga bapenetratinga bayiye amagezi gonna okulaba nga bayingira mu kye bayita internet blackout babeere nga basobola okutegeera kiki ekigenda maaso mu ggwanga erya Uganda newankubadde nga internet yali egiddwako. Omukulu ono yayogedde ebigambo bingi nnyo, ebigambo bino nga bya busagwa byolekeza abakulu international bodies ez'enjawulo. Wano bwe njogera bwe ntyo mba ntegeeza organizations ez'amaanyi zino nno tebannaba wawuliriza wulira bulungi bwano. Okimanyi bulungi nnyo nti ezimu ku gavumenti ez'amaanyi ezisalawo obukulembeze okwetola ensi yonna tewaliwo gavumenti n'emu yavuddeyo n'econgratulating obuwanguzi bwa General Yoweri Kaguta Museveni. Gavumenti ya America tennakikola, gavumenti y'eggwanga erya Bungereza tennakikola, gavumenti ya Germany tennakikola, n'agamu ku mawanga amalala tegannakikola. N'emikago ng'oggyeko African Union ne East African Community tewannawulirwawo mukago omulala gw'amaanyi nga European Union oguvaayo okubeera nga guyozaayoza abo tubadde tukisuubira. Kakati wano waba waliwo ekigenda mu maaso era nze wenkubuuliza nti bw'oba tolaba towunyiriza. Kati njagala tugende mu bigambo by'omusajja ono luzungu lukakalimukko naye njagezaako nga bwe nsobola tuyiteeyiteko mu ebyo bye tusobola okuba nga tutegeera wano gye bayita Red Zone TV. Bino bye tugezaako okuba nga tukola tusobola okuweereza mu mpeereza eri serious. Kakati njagala owulire bigambo by'omukulu nga bwagenda maaso n'okuba nga abyogera. Uganda is a thugocracy. There is nothing. There's no word for what's going on in Uganda today other than a disgrace, and it's a barefaced. Omukulu ono agamba nti Uganda is a thugocracy. Ekigambo kino kinene nnyo nga sinna kunnyonnyola sipiiki yonna oba nga tetunagenda mu sipiiki yonna. Njagala tusooke tunoonye ekigambo kino oba nsooke nkunnyonnyola ekigambo kino kitegeeza ki. Agambye Uganda is a thugocracy. Bw'agamba thugocracy abaasoma ku European history kakasa musobola okujjukira ekigambo ekyo. Thugocracy kitegeeza ki? Kino kigambo kinene nnyo kisinga ndowooza ne ku bwa dictatorship. Bw'agamba nti Uganda eri under dictatorial rule ekigambo kiba kale naye ekigambo thugocracy bwe kityo bwe kifaanana kitegeeza eno ye system oba gavumenti ng'eddukanyizibwa ababbi thugs abazzi b'emisango criminals abatemu violent strongmen nga abali b'enguzi kye bayita organized crimes nga batiisa bakozesa resources eggwanga. Abamu ku bo tuba tubannyonnyodde bulungi baalingana ababbi banyugunya wabula nga kati bali mu buyinza obw'eggwanga bagenda maaso n'okuba nga bafuga. Kakati kino kye kimu ku bigambo oba system gavumenti ez'enjawulo ze muzze mulaba. Mujjukira mu mawanga agamu eggwanga lya Cuba n'amawanga amalala zaali zibaddeko n'obukulembeze bwe butyo oba zaali zibaddeko n'ebikonge ebinene bwe bityo. Era system eno efaanaganirako ddala system gye bayita kakistocracy. Eyo kakistocracy eyo mu 17th century mu ggwanga lya Greece gye byatandikira. Gavumenti ng'eddukanyizibwa abantu nga baali banyugunya nga bonaagamba nti gundi kati nga bonaalaba sobbi n'oleeta sobbi abeere ng'akulembera eggwanga olw'okuba afunye ssente olw'okuba afunye amaanyi. Kakati omukulu agambye Uganda is a thugocracy. Kyokka bino abyogera ategeeza emikago egy'amaanyi nga European Union, emikago egy'amaanyi ekivunaanyizibwa ku ngeri ensi gyefugibwamu n'amawanga ag'amaanyi mu United States of America n'eggwanga erya United Kingdom. Njagala tugezeeko mpola mpola tuwulirize by'agamba. Wulira. Thugocracy that the United States and every civilized nation should condemn. Agamba nti Uganda efugibwa mu system ng'ababbi nga oyinza okugamba ababbi be bafuga. Era agamba nkubiriza akunga amawanga nga United States of America n'amawanga amalala bandibadde bavaayo bunnambiro ne bavumirira sinakindi ne batakoma kuvumirira buvumirizi ne babaako kye bakola. And Bobby Wine's safety after having won that election should be paramount in the minds of foreigners. Agamba nti bino nga bigenda maaso era nga tumaze okitegeera oba nga mmaze obbategeeza nti Uganda is a thugocracy era twagala amawanga ag'enjawulo gaveeyo gavumirire. Agamba twagala muteeke n'essiira obulamu bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'okuba nti kimanyiddwa nti yawangudde wabula ate ayiggibwa famire ye eri mu mbeera ya ntiisa. Mukyala we baamulumba ne bamutulugunya, amaka ge gaasalibwako, baddepyute be bali mabega wa mitayimbwa. Kakati jjukira oli yavuddeyo n'akugamba tebalina kye bamunoonyeza era waddembe okudda mu maka ge. Kyokka ate olunaku olw'eggulo lwennyini lwe baabyogedde ne tufuna amawulire okusinziira ku ye yennyini n'agamba nti waliwo ba operatives
abalumbye beach ye eyebusaabala ne batandika okuddira ba staff oba abakozi abasangibwe busaabala ne batandika obbabuuza akana n'akataano Robert Kyagulanyi Ssentamu aliwa kakati omukulu yeebuuza bwe mubanga temumunoonya oba eggwanga likangambe lyebuuza bwe mubanga temumunoonya nga bwe mugamba nga temulina kye mumwagaza ekyabadde kibatwala ku biiki ye mutandika okubuuza abakozi baayo akana n'akataano kuwa gyali kyabadde kiki kano kabonero akalaga nti omusajja bamwagala era bwe bamukwatirako ebiyinza okuddirira biyinza okuba nga tebijja kuba birungi kakati omukulu ategeeza nti eggwanga nga America n'amawanga nga United Kingdom eggwanga nga Germany n'emikago egy'amaanyi muveeyo muleme kutuula butuuzi na kusirika nga bino bigenda mu maaso Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangula akalulu naye bigenda mu maaso n'okumukolebwako musirise busirisi especially foreign donors or those countries that work with Uganda. In Uganda, the government said the internet shutdown was necessary to prevent misinformation and people using it to abuse and undermine the territorial integrity of Uganda and to protect life and property. And that it was necessary for the government mandated by the constitution to protect people. Akati wulira omukulu ne yadda amubuuza yamubuuzizza nti ekyo kujjako internet kyoyogerako kye twawulirako mu ggwanga erya Uganda gavumenti yavaayo neetegeeza internet eno baagijjako mbu bagezaako okuprotectinga mbu abantu bakozesanga internet oba oliawo babako okutiisatiisa kwe bakozesa mbu gavumenti yali egezaako okuprotectinga properties z'abantu n'ebigambo ebirala bifaanana bwe bityo sajja n'aseka n'okuseka agamba gwe kiki kyoyogerako mu ggwanga erya Uganda jjukira omukulu amugambye okusinziira ku statements nga bwe zaafuluma babategeeza nga bwe baggyeko internet okusobola okwerinda oba okusobola okugonjoola oba okuneutralizinga okutiisatiisa mbu okwali kukolebwa ku internet simanyi wano yemu ku nsonga eyinza okuleetera bino naye kankuwe omukulu butya bwe yakizzeemu ekyo and to maintain law and order. You are shaking your head. Why so? It's a joke. I mean, the people who are lighting the fires work for the government. There is no law and order in Museveni's Uganda unless you support Museveni. Omusajja amugambye ase namugamba nti internet okugijjako kukeepinga mateeka law and order n'ebirala bifaanana bwe bityo asese namugamba ssebo waliwo kye bayita law and order mu Uganda ya Museveni abantu abakola okutiisatiisa ate bakolera Museveni nti kino statement ze muwulira onabadde amubuuza nga gwe bategeeza statement ze muwulira ezo statement si ze ntuufu mugoberera ebintu nga bwe bigejjukira omusajja ono ne mu ggwanga erya Uganda amanyiimu kubanga international lawyer owa presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu amugambye ebyo byonna byowulira bagamba nti okutiisatiisa tekuli ku sayidi eno eya Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abantu okutiisatiisa kuva eri abo abakolera gavumenti ya mwami Museveni. He defines a citizen as those who work for him. He has no idea of what an actual citizen inside Uganda is if they don't agree with him. These are the ravings of a man who's been in power for 40 years and who's just absolutely attempting to develop a dynasty and pass it on to his kid. Amugambye abakola okutiisatiisa bava mu gavumenti ye wabula bwe baba babireeta ku media nga we tubimanyi naffe kati wano babikyusakyusa ate ne babissa ku sayidi eno era n'amugamba buno bubadde buzannyo bw'omusajja amaze emyaka 40 n'okusoba buyinza bw'eggwanga erya Uganda badde ng'abikola bimansitalinga azannya akazannyaako okumala emyaka 4 n'okusoba era nti bino byonna abikola mu kaweefube waakugezaako ku creatinga kye bayita dynasty oba creatinga his family dynasty okulembeze bubeerenga bwansikirano mwana taata jjajja taata n'omwana n'omuzzukulu babeerenga be bajja okufuga mu ggwanga erya Uganda nti bino byonna abikola ng'alina obuzannyo bwe nga bw'ali mu kubuzannya kati mmwe muyinza okuba muyina kye mutamanyi era muyina kye mutagoberera kye mutawabudde kye mutamanyi butya bwe kigenda maaso n'okuba nga kitambula nga za intaneti era bw'ati bwe yamutegeezezza without any deference to the people of Uganda. Why do you think there seemed to be a plan for the son of the president to come? You mentioned dynasty here. Do you think that is the plan in Uganda? Ono abuuza nti olowooza waliwo enteekateeka yonna eya mutabani wa Museveni okujja yeesimbewo kubanga oyogedde ku kye bayita dynasty olabawo enteekateeka yonna eya Muhoozi okuba nti yayagala okujja okusikira obuyinza oba okusikira entebe ku
kubanga oyogedde ku dynasty oba oyogedde ku bukulembeze obw'ensikirano ekyo kirabawa mu ggwanga lya Uganda era olabira ddala nga weekiri. Well, do you think this son of the president actually qualifies as a general? Are you kidding me? With his statements made in the last week, he'd have been kicked out of any real army in the world. Ulira asose n'amugamba okakasa gwe bw'otunulamu olaba nga mutabani wa Museveni agwanidde okubeera military general era agwanidde okubeera nga aduumira n'amagye naddala ng'osinzira ne ku bigambo by'awandiise gye buvuddeko babyaze ng'awandiika gwe bw'otunula olaba nga omusajja oyo agwanidde okubeera omuduumizi w'amagye. Closing the internet for property rights. Come on. Closing the internet is a violation of all the international treaties that... Soko olinde wano. Agambye n'ekikolwa ekyokuggala internet oba okuggyako internet mbuba protecting properties. Namugamba come on. Gwe bw'oba olaba ekyo wakirabawa kisoboka era gwe bw'oba okiwulira nga bakyogedde gw'olabira ddala nga bw'ekite bwe kiri. Tetuggadde internet tusobole okukuuma ebintu by'abantu. Internet ejja etya ekonnekitinga etya n'ebintu by'abantu era internet eyinza kuviirako etya ebintu by'abantu okutwalibwa. Come on. Gwe bw'otunula olaba ng'ekyo ekintu kisoboka. Kakati wano amujjukiza kituta international treaties government ze yasayiningako. Waliwo amateeka okujjako internet ekikolwa ky'okujjako internet waliwo amateeka agamenyebwa agali international era nga wano ndooza wasinzidde n'akoowoola ebitongole ebyenjawulo okwetooloola ensi yonna amawanga ag'amaanyi international bodies baveeyo babeeko kye bakola anga waliwo wano amateeka agamenyeddwa treaties ze baasayininga wulira. Uganda and Tanzania have signed. It makes them no better than Iran. It puts them right up there with Iran and North Korea and all those other countries that are shameful murderers of their own people. Agambye nti ekikolwa ky'okuggyako internet kuba kunyigiriza abantu na kubajjako ddembe lyabwe lyakweyogerera. Era agamba nti waliwo treaties ze baba bamenya mu kikolwa ekyo eky'okuggyako internet. Uganda kye yakola n'eggwanga lya Tanzania kye lyakola. Era nga kino ekikolwa kibafaananyanga amawanga agakwata abantu baabo, amawanga agatulugunya abantu baabo obaolyawo n'okubatugumbula. Naawe example ng'eggwanga lya North Korea. Nti obukulembeze obuli mu ggwanga lya North Korea basobola okuggyako internet, basobola okukola kye baagala. Simanyi oba mu North Korea ne internet gyeri, ekyo ngenda kinoonyerezaako. Kati agamba obukulembeze obuli mu Uganda ne Tanzania tebwawukana na bukulembeze buli mu ggwanga lya North Korea. Ekyo kye bakola butugumbuzi eri abantu ba bulijjo. Okuggyako internet kuba kuggyako bantu ddembe lyabwe lyakweyogerera, kyokka nga ate ddembe lyabwe ebyo libaweebwa amateeka gafuga ensi yonna n'amateeka gafuga mu mawanga gaabwe. Era waliwo international treaties ze baasayininga Uganda ne Tanzania wabula nga baazimenye. Kati wano n'akugamba international community muliwa. Bwe ngenze n'enkeberako international treaties Uganda ne Tanzania ze baasayininga kuwuliriza. Waliwo kye bayita International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR. Pangambe lino teeka eriwa bannansi mu mawanga ag'enjawulo obuyinza obeddembe kubeera nga beetaba mu byobufuzi by'amawanga gaabwe. Wano nga bagamba nti Uganda ya ratifying etteeka lino oba yasayininga ku tteeka lino naku z'omwezi 21 mwezi gwali gwa 6 mwaka 1995 article eye-19 egarantinga eddembe lya buli munnansi naddala mu ggwanga lya Uganda oba okwetoloola ensi yonna okubeera nga waddembe okubeera n'opiniyoni ye oba gwali mu buyinza omuntu akuwagidde oba takuwagidde waddembe okubeera ne opiniyoni ye. International Covenant on Civil and Political Rights etteeka eryo lyansi yonna mu kye tuyita international law mwerigwa. Uganda yali sayining oba yali kkiriza mu mwaka gwa 1995 nga 21 omwezi ogw'omukaaga. Era nga bagamba nti mu tteeka lino mulimu kye bayita freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kind. Muntu akkirizibwa era alina eddembe lye okunoonya, okureceivinga oba okwetaba mu information yonna oba idea oba endowooza ze zonna ekika kyonna nga tewali amukuba ku mukono kasitaaba nga kikoledde bweru w'amateeka. Waliwo treaty oba endagaano gye bayita optional protocol to the ICCPR oba kyoyinza okugamba nti optional protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights.
ng'ennaku z'omwezi 14 mwezi gwa November gwe 11 mwaka gwa 1995 Uganda yakola kye bayita ratification oba ya ratifying oba yakkiriza etteeka lino libeerenga nabo libatwaliramu. Etteeka lino likkiriza abantu ba bulijjo mu ggwanga erya Uganda okusubmitinga written communications ku kitongole eky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu nsinga wabaawo okutulugunya oba ekintu kyonna ekikolobera ekikolebwa ku bannansi nga kimenya amateeka gano gendi mu kusomera. Tinga 14 mwezi gwa 11 Uganda yakkiriza etteeka kale tuli wansi waalyo. Etteeka lino liwa munnansi yenna okuwaayo okwemulugunya kwe eri ekitongole ky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu singa abaatulugunyiziddwa mu ggwanga erya Uganda. Tuta UN Human Rights Committee kati ate ekyewuunyisa nti bannayuganda engeri gye bandibadde bayitamu okuwaayo okwemulugunya kwabwe bandibadde bakozesa intaneti. Kyokka intaneti yaggyibwako. Kakati wano omukulu agamba gano mateeka gali mu kumenyebwa ne wetwogerera kati. Waliwo kye bayita International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ratified on January 21st, 1987. This treaty protects related rights such as freedom of thought and participation in cultural life. Waliwo etteeka oba njiyite endagaano emanyidwa nga International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Lino libanga tteeka erirwanirira eddembe ly'abantu okwetaba mu byenfuna social bakiyita batya ne culture ebyobuwangwa n'ebirala lifaanana bwe bityo. Zaalinga ennaku z'omwezi 20 mu mwezi gwa January 1987 nga Museveni yakamala omwaka gumu wa president yasayininga era nakkiriza netteeka akkiriza nti ali wansi waalyo. Kati oluvannyuma lw'okukkiriza nti ali wansi waalyo ate nga tulaba ebintu byebigenda maaso n'okubanga bikolebwa biraga nti liri mu kumenyebwa. Yasayininga etteeka lwaki? Waliwo etteeka eddala oba endagaano endala Convention on the Rights of the Child. Eyo nayo yagiratifyinga mwaka gwa 1990. Convention on Rights of Persons with Disabilities naga mateeka amalala nenjagala kati agakwata wano ku nsonga eno. Waliwo kye bayita Regional Treaties, endagaano eziri regional. African Charter on Human and People's Rights, Maputo Protocol, ne kye bayita Treaty for the Establishment of the East African Community Treaties. Ezo ze nzimu ku ndagaano eziri international. Yono Yoweri Kaguta Museveni ze yasayininga. Omusajja ono zaali mu kumugamba nti wakati mu kujjako internet baba bali mu kumenya gano mateeka. Ekintu ekitakkirizibwa era kyagambiddeko nti international community mwandibadde muvaayo ne mugenda maaso n'okuteeka omukono ogw'ekyuma ku bukulembeze bw'eggwanga erya Uganda. That's what we're seeing in Africa. We are seeing the return of Idi Amin's type of government. That's what we're seeing. Omusajja ono amanyira obukulembeze bw'eggwanga erya Uganda gye bwava ne gye buli. Agambye nti bye tulaba mu ggwanga erya Uganda okulinnyirira eddembe ly'obuntu n'okumenya amateeka gali international, regional ne local. Ebyo bye twali tulaba era agamba nti ebyo byonna biraga nti obukulembeze bufaananako obwa Idi Amin tutandise okubanga bukomawo. Agamba tutandise okulaba ku bukulembeze bwefaananyiriza obwa Idi Amin, bwefaananyiriza obw'omusajja amanyidwa nga Mobutu Sese Seko eyakulembera eggwanga lya Zaire erimanyidwa nga Democratic Republic of Congo. Kakati obwo obukulembeze bwe butyo bwe tuli mu kulaba ne mu ggwanga erya Uganda wamu n'eggwanga lya Tanzania. Mu mboozi eno yabadde agattiramu Uganda ne Tanzania kubanga ne Tanzania wakabaayo akalulu mwaka oguwedde ate nga nako kabadde ka bulabe nnyo nga ne yali avuganya amanyidwa nga Tundu Lissu. Oyo ye teyasobola na kuvuganya yazira akalulu. Kakati n'ensonga y'okuzira akalulu mu katambi kano mweri era nawo tugenda kutuukawo. And it is incredible to me that anyone in Uganda watching what's going on today, or for that matter in Tanzania that's going on to me, can be anything other than critical of the governments who deploy tools and resources that are contrary to every international treaty in order to shut down the voice of the people. Well, your law firm, AP Partners, came up with a press release a few moments ago calling on the international community to ensure Bobby Wine's protection. But some of his critics are saying that it's neither here nor there, and it's calculated to tarnish the image of Uganda both locally and internationally. Musajja ono ali mu kubuuza amugambye abadde agezaako okutegeeza ku nsonga nti byonna by'obadde okola gye tuvuddeko twalabye wawandiisa ekiwandiiko ng'ogezaako okusaba kye bayita international community oba abantu bonna bali concerned n'owa n'ebiragiro eri gavumenti y'eggwanga erya Uganda kibaleke Robert Kyagulanyi Ssentamu adde mu maka ge bamuleke abeere n'eddembe lye bamutulugunya n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo. Lowooza si kikolwa kiraga
ogezaako kusiiga kifaananyi kibi, ogezaako kutanishinga linnya lya ggwanga lya Uganda ebweru waayo, olowooza si ky'oli mugenda maaso n'okukola, wulira bwe yazzeemu. Well, you know, it's kind of funny. I don't need to tarnish Uganda's image. They do it for themselves and very well. Just look at the statements that have been made by Museveni's son. Amugambye kino kirina fane kisesa n'okusesa. Seetaaga kutanishinga linnya lya Uganda. Nganze Robert Amsterdam seetaaga kuwonoona linnya lya Uganda. Bo bennyini abali mu buyinza be bali mu kusiiga ekifaananyi ekibi eky'ensi gye bakulembera, era ensi bwetyo bw'erina okubalaba. Namugamba tunuulira ebigambo oba comments oba statements ezibadde zikolebwa mutabani w'omukulembeze yennyini amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba. Bw'abanga asobola okugenda mu maaso n'okukola statements ezo ekutunga bw'abadde azikola awe twazikuwadde, agamba kakati ani beera atanishinga erinnya oba afaananya erinnya ly'ensi yaabwe aliwo ekifaananyi ekibi. I mean, just take a look at what he said, and I can quote this purported general. If he doesn't surrender to the police, we will treat him as a rebel and handle him accordingly. Personally, I'm embarrassed by our record. 22 protesters killed in 1 week is too low. Amuwadde n'ekizampo n'amugamba nja kwotinga ebimu ku bigambo bya Muhoozi ono. Ubuuze ani atanishinga erinnya lya Uganda kubanga tulaba ye yennyini okusinziira ku byawandiika. Agambye mu bigambo byakwotinze nga byawandiikibwa akulira amagye yennyini yategeeza Kyagulanyi bw'ateewaayo bw'atasarendalinga eri poliisi kugenda mutwala ng'omuyeekera era tujja mukolako ng'omuyeekera. Ebigambo ebyo bijjukira Muhoozi ng'abiwandiika. Then n'addamu n'amugamba ne muntu akulira amagye awandiika atya ebigambo bwe bityo n'atuuka n'okugamba nti twakatta abatujju b'ekibiina kya NUP oba abawagizi b'ekibiina kya NUP 22 abo batono nnyo. Nali nsuubira okuba nti nja kukola ekisingako awo naye twakatta abantu 22 bokka. Amugamba kakati ebyo njagala obiwulirize bitegeeza ki? Muhoozi yali mu kutanishinga erinnya lya Uganda so sinze Robert Amsterdam. I promise to do better. Are you kidding me? Are you seriously trying to suggest anything I or any other human being could say could harm Uganda's reputation more than the rantings of this man? And remember, it is Uganda's obligation under domestic and international law to protect the lives of their citizens. Mugambye nti kati gwe bw'owulira statements ng'ezo ddala waliyo ekintu ekiyonoono beekitanishinga erinnya ly'eggwanga okusinga ekyo, nga tukimanyi bulungi nnyo nti Uganda mu mateeka agali international n'ago agali local amagye gateekeddwa ku protectinga abantu baago oba government eteekeddwa ku protectinga abantu baayo so si kuba tugumbula. Kakati bw'owulira nga ate akulira amagye awandiika ebigambo bwe bityo, kiki ekitanishinga oba ekyonoona erinnya ly'eggwanga kusinga ku ekyo? Look at what this man says. He says, I tell you that the NUP will be removed and extinguished from our land like a bad dream. Agamba nti kati kankwongere n'ebigambo ebirala. Omusajja ono General Muhoozi Kainerugaba nno gw'agamba yayongerako n'atuuka n'okuwandiika n'agamba nti NUP ejja kuggibwawo oba ejja kugamba jjukira baggaba bajja giteekawo bajja gibrandinga ng'ekibinja ky'abayeekera, nti era kiseera kijja kutuuka nga kirooto kya ntiisa either okubeeramu NUP oba okubeera omuwagizi waayo. This man has no idea of what rights and obligations he, in his position, is supposed to respect. He is completely lawless. He is an outside the law operator in a uniform that is ill-fitting anyone who has any claim to rule of law or democracy. The Ugandans have only themselves to blame for a terrible reputation in the international community. Agamba nti omusajja ono Muhoozi Kainerugaba talina kyamanyi ku mateeka, tagoberera mateeka, tawa kitiibwa uniform gy'ayambadde, tawa kitiibwa bannansi, nti era talina na kyamanyi ndowooza oba ku tuyita international law n'ebigambo ebirala nga bw'obiwulidde. Era nawunzika ng'agamba nti yasinze oba badde ng'ategeeza nti yasinze okutanishinga n'okwonoona erinnya ly'eggwanga erya Uganda olw'ebikolwa bye, ebikolobero bye n'ebirala ebifaanana bwe bityo. That is not being assisted
by their attempting to hunt down the winner of the last election. Agamba talina na kyamanyi ku nsonga z'amateeka. Omusajja ono alabika nga talina na kyamanyi ku nsonga z'amateeka. Era nti n'ekikolwa eky'okuyigga okwagala okukwata omuntu amanyiddwa nti yawangudde akalulu. Era nno bagambye okusinziira ku Chris Baryomunsi video n'ategeeza nti Kyagulanyi waddembe okudda mu maka ge era teryamunoonya. N'ate Kyagulanyi n'atugamba nti abasajja baayise ku biiki y'e Busaabala ne batandika okubuuza abakozi ba yakana n'akataano ku waje yalaze oba yalabiseeko awo oba yazzeewo kko oba ekirala ekifaanana bwe kityo. Ate abakulu bagambye nti bo tebamunoonya. Ne ba international figures babano bakutegeeza nti bamunoonya. Era nti ate omuntu yawangula akalulu lwaki aba anoonyezebwa oba ddala bano nga bamanyi amateeka. Kino kye kikolwa oba bino bali mu kukola bye bisinga okutanishinga erinnya ly'ensi yaabwe. Mr. Wine. But some analysts in Uganda tell me that the statement or X messages posted by Rob, the son of the president, does not reflect that of the government. And the government, he does not speak for the government. So kati n'owulira omusajja abuuzizza ekibuuzo agamba okusinziira ku bamu ku ba analysts abatunuulira ensonga z'ebyobufuzi mu ggwanga erya Uganda mbu bo bagamba ebigambo Muhoozi byawandiika mbu tebiriflectinga bya gavumenti oba tebiriflectinga magye mbu era waaba awandiika ayogera bigambo bye ng'omuntu si bya magye si bya gavumenti mbu era abamu ku ba analyst bwe batyo bwe bagamba oba abamu ku ba officials mu gavumenti ya Uganda bo bagamba ebigambo Muhoozi byayogera ku lulwe. It should be ignored. That's a complete joke. If he doesn't, firstly, he's the president's son. Kati omusajja ono amusekeredde n'omumusekere n'agamba kuno kusaaga kwennyini it's a complete joke. N'amugamba ekisooka abeera atya abyogera ku lulwe ng'okimanyi bulungi nnyo nti ye mutabani w'omukulembeze nga tokomye ku ekyo okimanyi bulungi nnyo nti yaduumira amagye. Kitegeeza byayogera bibeera bibakwatako bamwagala oba temwagala. Wuliriza. Secondly, if the president or the government wants to disclaim this moron, then it's up to them. But they haven't. They've stood by him. It is their obligation. The man wears a uniform. He is, to all intents and purposes, a reflection of the government of Uganda. If they don't like their reflection in the mirror, they should change how they act. Agamba tebasobola kumwesamba tebasobola kubyesamba ebigambo byayogera bibakwatako era kikwata ku bo okuvaayo ne batereeza either bamutereeze akyuse mu bigambo byayogera oba bamubuulirire ayige bukya bw'alina okwogera. Tebasobola kubyesamba ebigambo bibakwatako era biba tebibakwatako bandibadde baavaayo dda ne bamukomako wabula emirundi mingi tubalabye ng'ate bayimirira ku sayidi ye era nga bali naye wamu ne bw'aba ayogedde ki ne bw'aba ayogedde ki ate nga n'ebimu ku byazza ayogera bizze birabika nga biteekebwa mu nkola. Kati gw'ogamba otya ebigambo byayogera abyogera ku lulwe. And let me tell you, all these analysts you're talking to are in the pay of Museveni, clearly, because when you read the statements this man has made, you have to be kidding me to try to argue that anyone can have any doubt that Uganda is behaving in a completely lawless manner that more befits a rebel militia than allegedly a, quote, government that holds power. It's a shame on Uganda. It's a shame on Africa. The African Union should have intervened already. Musajja ono akuba agambye mu byayogedde byonna byonna nawunzika nga agamba biswaza n'okuswaza eri eggwanga lya Uganda, biswaza eri Africa. Ti ebigambo Muhoozi byayogera biswaza Uganda yokka wabula biswaza ne Africa. Omukulu agamba Muhoozi ebigambo byayogera tebiswaza Uganda yokka okumanya biswaza ne Africa. Era n'agamba African Union singa ebadde serious yandibadde yavuddeyo dda nebaako kyekola naddala ku bigenda maaso mu ggwanga erya Uganda oba okwesaaba okuteekawo embeera yonna oba okubaako statement gye bakola naddala ku bigambo bya General Muhoozi Kainerugaba. Just like they should have intervened in Tanzania. We have thousands dead in the streets in Tanzania. Agamba nti ebigambo ebyo bingi tubirabye nga byogerwa ate oluvannyuma ne biteekebwa mu nkola. Abaana bangi battibwa mu ggwanga erya Uganda ne mu Tanzania. Nti nga bwe tubalabye nga baasirika bandibadde era bayingira ne mu nsonga z'e Tanzania era gye buvuddeko
Uganda bangi baawulirwako nga basabula omukago gwa African Union. Guno omukago mufu nnyo, tegulina kye gukola, tegulina mugaso, tegulina kye guyambye bannansi. Kakati wanaagamba nti ekyamazima guno omukago bandibadde bavaayo ne babaako kye bakola. Kati baba tebalina kye bavuddeyo, omukago gwa African Union gulabika ekitiibwa kyago kigenda kifa. With the African Union doing nothing, it is a crime against humanity what happened in Tanzania. And we need, and you know, Bobby Wine has been very cautious to say any protest should be peaceful and within the law. And that needs to be understood. There is no violence, there are no threats coming from Mr. Wine or his political party. Wanaagamba nti okumanya omukago gwa African Union mufu teguvuddeyo na kuprotectinga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga candidate, teguvuddeyo kuprotectinga abantu b'e Tanzania nga bagenda maaso n'okuttibwa. Uganda tuwulidde emirundi mingi nnyo nga Bobi Wine ne waaba asaba abantu be abawagizi be okwekalakaasa abadde abakuutira okubeera non-violent, era abadde ategeeza nnyo nti okubaawo wabaawo okwekalakaasa kwonna okunaabaawo kulina okubeera non-violent nga takkiriza abawagizi be kwekalakaasa bintu biri violent. Era nde tunnalabawo mbeera yonna eri violent eva ku side ya Robert Kyagulanyi Ssentamu, embeera yonna eri violent twadde tugirabe eva ku side ya gavumenti. Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeeza gamba abakulu ekyamazima okwekalakasa nga abadde alangirira kwekalakasa kuli non-violent. Omukago gwa African Union n'ebitongole ebirala biri fake nnyo okubeera nga tebiina na kye byakoze, kubanga omusajja violence yonna gye tubadde tulaba oba gye tuwulira ate ebadde eva ku side eri, ate balinga abaagala okubyambaza ye. All the threats are coming from the son of the president in his ceremonial garb as a general. Era n'agattako wano nti n'okutiisatiisa kwonna, all the threats kubadde kuva eri General Muhoozi Kainerugaba, mutabani wa mukulembeze w'eggwanga erya Uganda. Tiisatiisa kwonna kwe tubadde tuwulira kubadde kuva eri ye. Kati ate amateeka lwaki baagala okulaga nti ate okutiisatiisa kulinga okuva ewa Robert Kyagulanyi Ssentamu? Okutiisatiisa kubadde kuva eri General Muhoozi Kainerugaba ng'ayita bakiyise ceremonial guard of General, nti okuba nti yaweebwa eddala ly'okubeera General w'amagye era okubeera omuduumizi w'amagye, abadde akozesa ekifo ekyo n'obuyinza obwo okukola okutiisatiisa. Okutiisatiisa tekunnavaako ku side ya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Is that why your organization or your law firm is calling on the international community to ensure his protection in Uganda? N'amubuuza nti eyo y'emu ku nsonga lwaki organization yo oba law firm yo evuddeyo n'ekoowoola emikago okwetola ensi yonna, ekitongole ky'amawanga amagatte n'amawanga ag'amaanyi okuvaayo okuwa Robert Kyagulanyi Ssentamu obukuumi. Tezo ensonga z'osinziddeko gwe ne law firm yo okuvaayo muteekewo embeera basobole okuba nga bamuwa obukuumi. Of course, because we have no assurance within Uganda of any part of the country that operates as part of Museveni's operation of taking real responsibility for their behavior. But some Mugambe kyekyo kyennyini nnyini tokiwaamu na kubuuza. Of course ye ensonga oba ze zimu ku ezo ensonga, kubanga tukimanyi mulungi nnyo mu ggwanga erya Uganda nga likyakulembera General Yoweri Kaguta Museveni waliwo kye tulinako garanti, waliwo kiri safe, bintu biringa bw'obiraba. Omukulu amutegeezezza bikumukutu gwa Red Zone TV. Bigambo bya mukulu amanyiddwa nga Robert Amsterdam, ono nga international lawyer wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wuliriza. I don't know what you've been looking at in terms of Uganda. The violence in the streets, the constant use of tear gas against peaceful protesters. Where have you been? This has been going on in this election, in the past election. Bobby Wine was tortured to near death years ago. Omusajja ono amubuuzizza ekibuuzo, awo waliwo engeri gye watabuseemu ne wabuuka. Amubuuzizza ekibuuzo nti tuwulira okusinziira ku General Yoweri Kaguta Museveni akulembera Uganda n'abamu ku bantu be abakolera wansi we bavuddengayo nga bagamba nti amateeka mu ggwanga lya Uganda gakola, nti era omuntu yenna amenya amateeka gamukolako. Naddala mu kampeyini tulabye abamu nga bakampeyinga nga tebabakwatako. Era amubuuzizza nti gwe mu ggwanga erya Uganda obadde otunuulirayo biki? Ebintu bino byonna bye twogerako bibadde bihapeninga ebbanga lyonna mu ggwanga erya Uganda. Robert Kyagulanyi Ssentamu yennyini abadde nga atambula nga kuba kampeyini nga ziri mu mateeka kubanga presidential candidate. Wabula nga ate ekyewuunyisa olaba tiyagasa akubibwa mu bawagizi be,
olaba abawagizi tebakkirizibwa bagenda maaso nakubanga bakola baamini nga bamubugiriza emirundi mingi nnyo olabye ng'akwatiddwa era nga ne gye buvuddeko emyaka egiyise yatulugunyizibwa katono n'okufa afe ekyo kyabadde ayanukula. What they did to Mr. Bisigi is outrageous. They continue to persecute everyone with the guts to stand up to this absolutely shameful military regime. Agamba nti n'ekikolwa kye bakoze ku Dr. Kano Kizza Besigye kino nga tekitandikidde ku Robert Kyagulanyi Ssentamu baakikola ku Besigye bakikoze ku Kyagulanyi. Agamba nti bino byonna bibadde byapeninga era nga bimenya amateeka era nga byongera kulaga eno military regime egenda maaso n'okubanga etulugunya bannayuganda. Ebirala nga bw'obiwulidde akatambi tukyagenda maaso n'okubeera nga tukayitamu paka we tutuuka ku nsonga endala. That should have been rid of 20 years ago or more. But what do you say to some of the critics of the opposition, including Bobby Wine, your clients, that if they know the elections were a sham, if they knew they would be cheated, if they knew the system was rigged against them? Katuwulira nno wano njagala kibuuzo kino nkikuteerewo ate era nkuleka akatambi okawulirize. Amubuuzizza tuwulira abacriticizing opposition naddala Robert Kyagulanyi Ssentamu beebuuza ddala bw'aba yali akimanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akimanyi nti akalulu tekajja kubaka amazima na bwenkanya nga yali akimanyi bulungi nnyo nti akalulu kajja kubbibwa lwaki yamala obudde ne resources ne yeetaba mu kalulu kano. Omukulu ono ekibuuzo akibuuza Robert Amsterdam era Robert Amsterdam yakizzeemu bw'ati wuliriza wano. Why participate in an election in the first place? Because boycotting it will not give it the legitimacy it requires, they argue. Listen, there is no legitimacy either way. What's important is Bobby Wine, just like Tundu Lissu, attempted to operate within the system that legally exists. They obeyed the law. You don't do your party, those people who support you, any justice when you just fail to participate and then the government claims legitimacy and argues that you're an outlaw by not participating. Kati wana amugambye nga yanukula ekibuuzo ekyo. Tinga bwe wakiraba mu ggwanga lya Tanzania, Tundu Lissu, jukira Tundu Lissu ne ttiimu ye baboycottinga akalulu. Era Samia Suluhu n'ateekawo banastagingao ababe ne beefuula abamuvuganya n'awangulira waggulu nnyo nga Tundu Lissu n'okusibwa asibiddwa. Kakati agamba mu ggwanga lya Uganda Bobi Wine okujja ne yeetaba mu bino yali mutuufu nnyo 100% kubanga tolina bw'ojja kugamba bawagizi omusajja ajja kwerangirira ajja ku stagingawo abantu ababe bajje bamuvuganye era ajja kubateekangawo nga bwazzenga abateekawo bamuvuganye yerangirire. Tolina bw'ojja kkira ku makyokire yiminge oba obanje obuwanguzi nga teweetaba mu process eyo. Era agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu kino kye yakola yali ayagala kutambulira mu system bo bennyini gye baakulyetingawo baba beerimbika mu mateeka yayagala ayitire mu mateeka ago gennyini mu ababajjira mu buyinza. Tajja kukozesa ngeri ndala zonna, tajja kuboycottinga kalulu, atajja abanja obwenkanya. Okubanja obwenkanya oba okubanja obuwanguzi bwe oba okwekalakaasa okubanja obuwanguzi kyali kirina kukolebwa ng'amaze kwetaba mu kalulu ako ate ng'akeetamu abayita mu process yennyini bo gye beeteerawo nti singa ayigino walinga akalulu kyali kijja kubeera open nnyo era yali talina wajja kusinziira kujja kukireiminga bigenda mu maaso oba byali bigenze mu maaso. Wulira omukulu ono n'aleeta ekizampo ya Tundu Lissu era nange ne njikugamba Tundu Lissu yazira akalulu kyokka bagenda okukalonda ng'ali mu kkomera kati abawagizi be batuuka awo ky'okukola tebakirina. Eri gy'abadde agezaako okukimunnyonnyola. You can't win by failing to strongly condemn what happened in Uganda. Whenever, by the way, whenever countries fail, I always get a kick out of people who argue, well, don't show up. Well, tell that to the Russians who decided at the United Nations not to vote and allowed their client state of Libya to be destroyed. When you don't show up, you face terrible consequences. Bobby Wine tried to operate within the system. Agamba nti yali mutuufu nnyo kubanga bw'otajja ate tolina kujja kubanja wa kubanja buwanguzi nga bwe nkugambye era ojja kufeesinga ne consequences ez'obutajja kwetabamu. Kati amugambye Bobi Wine yali agezaako kuyita mu system yeemu abeere ng'akola ekituufu era ekiri mu mateeka.
And what has it gotten him? He's being treated like an outlaw, quote, or a rebel, quote, with 22 of his colleagues in the party already dead, and God knows how many more arrested, detained, and tortured. Well, some people are arguing that perhaps what has happened requires an international investigation, perhaps by the International Criminal Court. Others are saying it's just being blown out of proportion. Where do you stand on that? Because you're an international lawyer. Katono amubuuza nti tuwulira abantu bangi bagamba kyekyapeninze mu ggwanga erya Uganda kyabadde kyetaaga attention ya international community oba International Criminal Court ICC yabadde yeetaaga okukiyingiramu ate tuwulira abamu bagamba tekyetaagisa. Kati gwe nga international lawyer owa Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe ndowooza ki gy'olina ku kino? You are a human rights defender. You defended a lot of Africans across the board. Well, I tell you, the International Criminal Court right now, I would hope, given the gravity of the death toll in Tanzania, might operate there. I think right now in Uganda, that one of the terms for their intervention is gravity. And thank God, as of now, we don't have numbers that would require the intervention of the ICC, though it may be appropriate only in that there is no judiciary in Uganda that would ever discipline or give consequences to President Museveni. But you know, you talk about critics and this and that. Very few people publicly lend their names to supporting Museveni when it comes to supporting statements like that of the general that he's only killed 22 and he's sad about it. Agamba nti newankubadde tuyinza okuba tetulina numbers oba tetulina ngeri yonna gye tuyinza kuyita mu mangu ago okutuukirira International Criminal Court wabula kyetaagisa kubanga ggwanga erya Uganda kimanyiddwa bulungi nnyo ate era nga kirabwako nti amateeka tegakolera galinga n'agataliiyo. Era agamba nti bakritics b'oyogerako batono nnyo abasobola okuvaayo ne bateekawo amannya gaabwe ne bateekawo feesi zaabwe era ne bakakasa ensi nti bawagira era bastandinze wamu ne gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni akugamba nti ekyo kyogezaako genda maaso n'okubanga okola oba kyogezaako genda maaso n'okubanga oyogera yinza okubanga si bwe kiri olyawo nga bw'okyogera oba nga bw'oyagala kibe. Omukulu bw'ati bw'amugamba mu katambi ke tukyagenda maaso n'okubanga tuwuliriza. I mean, these are indefensible comments. And they, you know, I have been in Africa since I was a boy. My first trip in Africa was... Wait a minute. Musajja agambye nti byayogerako abimanyi abadde mu Africa kubanga akyali muto. I was in Africa since I was a boy. Kitegeeza omusajja byayogera abimanyi bulungi nnyo adde mu Africa okuva nga akyali mulenzi muto. 50 years ago in Nigeria, and we all expected so much more for the development of the continent. And what we've seen in East Africa is a terrible tragedy. When you look to the great lions of the period that saw independence, you see these great heroes, and then you look at what we're dealing with now in East Africa. It's just a terrible, terrible shame. Now, in Tanzania, the internet was shut down for days. In Uganda, it was the same. But some people are saying the circumstances are different because in Uganda, the government said the response to violence unleashed by the youths or the Gen Zs to go after people's property was such that they had to respond. And the president said the response of the security agencies or the pushback by the security agencies was proportionate to the violence unleashed by the youths. It's a joke. Ulira omusajja ono ekibuuzo ky'abuuza. Amubuuza oba amugamba tetwategeddeko oba twawuliddeko nga ab'obuyinza mu ggwanga erya Uganda bo bategeeza nti ensonga lwaki azitemu omubuuza ekibuuzo kino yakimubuuzizzaako dda era twakikugambyeko wano. Amubuuza ensonga lwaki oba twawulidde nti ensonga lwaki baggyeko intaneti mu ggwanga erya Uganda mbu ab'obuyinza bagamba babadde bagezaako kuprotectinga properties z'abantu. Omusajja asese n'okuseka n'amugamba this is a complete joke. Amugamba kino kisoboka kitya? I mean, have you watched the violence unleashed by the thugs of Museveni at every campaign stop of Bobby Wine?
It's been incredible to watch. And fortunately, there are movies, there are videos of all of the government's misconduct. We have it all on film. So the government is the violent player that has put Uganda in this terrible position. And I hope they come to their senses, provide Bobby safe passage back to be with his family, remove the army that has padlocked his home and with his wife inside the house, and allow normalcy to return so that Mr. Wine and his party can rebuild and properly contest this bogus election. Yes, akatambi kano tukatuse ku nkomerero. Era wanaawuliddwako omukulu ono ng'ayogera ebigambo eby'enkomeredde oba ebisembyeyo ku byenjagala okubanga nkuwa amugambye nti kakati tukimanyi bulungi nnyo bwe bibanga ddala bino bwe biti bwe biri era bwe bibanga ddala bwe biti bwe biba kakati kwata amagye ge wateeka mu makaage gakwata ogajjeyo era tutegeere nti ddala buli kimu kigendera mu layini nga bw'okyagala oba nga bw'okitegeeza ensi. Wuliriza amugambye tukimanyi bulungi nnyo nti amagye gakyali mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu gakutte mukazi we ogenda maaso n'okuba gamuteekako embeera bino n'ebirala bikolebwe amagye gajjeeyo era amugamba kino kiringa kiragiro nga bwe yakiwadde gye buvuddeko gw'abadde agoberera twakuwadde amawulire olunaku olwajjo ng'omukulu ono y'omu ku baayisizza ekiragiro oba ekiwandiiko ekitegeeza oba ekyawadde General Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye kye tuyita ultimatum bamutegeeza ku ngeri ebintu gye birina okuba nga bitambulamu era n'amutegeeza nti kwata amagye ogajjeewa mu maka g'omusajja ye abeere ng'atuula n'ab'ekibiina kye wamu n'abakulembeze banne basobole okugenda mu maaso n'okuba nga bakontestinga August election nga bwakiyise era agamba nti eno bogus election teteekeddwa kubanga bigenda mu maaso. Omukulu agamba nti nedda ssebo bino bikwatibwe bibeere nga bijjibwayo abasajja babeere nga bajjibwa mu maka g'omusajja endagaano ze wasayiningako nga General Yoweri Kaguta Museveni n'ekibiina kyo mubeere nga muzituukiriza mulekeraawo okubeera nga muteeka bannayuganda ku nninga mulekeraawo okubeera nga mulumya bannayuganda emitwe mulekeraawo okubeera nga muteeka embeera ku ggwanga lyammwe n'okuliswaza oba oliawo n'oddiwa ekifaananyi ekibi n'ebigambo ebirala nga bw'obiwulira kubajjukira nakugambye waliwo bingi ebigenda mu maaso ebitannaba kuba nga bitegeerekeka okusinziira ku bannayuganda ab'enjawulo. Ngenda kuwa akatambi kano era nga kengenda omumaliriza nako. Ono ng'agamba nti waliwo ebitagenda bulungi munda naddala mu bakulu abali mu buyinza obw'eggwanga erya Uganda. Abakulu bano waliwo ebigambo ebitambula, waliwo ensonga ezigenda maaso n'okulabwako. Kati nina munnankyukakyuka wano amanyiddwa nga Pius Fakits abasinga obungi bwe mutwe mumanyi avuddeyo n'akatambi era nga naye agamba waliwo ebitagenda bulungi ddala mu sayidi eyo munda eyo era ebitagenda bulungi bino bayinza obutabikugamba oba oyinza obutabitegeera naye kati nze wano ku mukutu gwa Red Zone TV nensalawo mbikuleetere owulirize ebigambo bye era njagala obitwale ng'ebigambo bye. Mu bigambo bino tubeere nga tutambula nkugambye ke katambi kengenda okubeera nga nsembayo nako era njagala obiwulize bulungi nnyo then oluvannyuma nzije mpiteyiteko mu bubaka bwammwe tubeere nga tutambula oba oliawo obubaka bwe mba nsooka okuyitamu okempiteyiteko mu bubaka bwammwe then nzije nkulekera akatambi kano ate tubeere nga tuwuliziganya mu updates eziddako era neebaza abajja mu comment section ne muteekayo obubaka bwammwe kakati bwe buno. Bamuyise Samali Wampamba n'agamba we bali kutuweereza tusiimira ddala munnange nange nsiimira ddala okubeera nga mugoberera omukuto gwa Red Zone TV obutakoowa. Bamuyise Abbas Maire nga bulijjo n'agamba Patrick thanks for the presentations munnange nawe we bali kubanga ogoberera. Bamuyise Sewabuga Edrin nawe bali kubanga kwoli message etuuse. Annakimuli Rose naye n'agamba abeerako nnyo era obubaka butuuka we bali kubanga nawe ogoberera. Ono bamuyise Sebuguzi Lawrence n'agamba thank you for serving us message etuuse bulungi nnyo. Ono bamuyise Jenny Leran nawe bali kubanga kwoli bano bonna bali mu kwebaza Oliver Alive we bali kubanga kwoli Babi Roni we bali kubanga kwoli Information is Power Ali Musiramu we bali kubanga kwoli we need more news Kasire Ronald we bali kubanga kwoli fe wetuli tugezaako gena maso n'okubanga tugakuwa okupira ddala ensi gyetambulira paka buli kimu gye kitambula. Nebaza abantu abajja mu comment section okubanga muteekayo baka bwammwe ate mugendere ddala okubanga mukyabuteekayo tubeere nga tubukutuusaako era wetuli okubeera nga tubukuwa. Bampita Sebambulidde Patrick mukutu gwa Red Zone TV ulira ebigambo bya Pius Fakits kugambye muwulirizeeko katono nnyo ebigambo bye abikuwe nga bwe biri tubeere nga tutambula ensonga zitambulire ddala. Wuliriza bakatambika waliwo ekitali kituufu mpulirizaamu katono waliwo ekitali kituufu munda mu gavumenti ya General Museveni
waliwo ekitali kituufu gwe njagala ompuliriza. Abasajja balina emisinde gye bali mu kudduka nga tewali abagoba. Nze ebbanga lyengoberedde General Museveni, nze omukadde oyo muwuliriza. Siwulirizangako General Museveni ne mulaba nga ali desperate nga bwali kati ne regimu ye. Njagala ompulirize katono. Ngenda kuplayingira clips 2 eza General Museveni. Ngenda kusaba mutunule maaso nga ayogera, muwulirize. Bwana Museveni tumanyiko ekintu kimu nti abadde pathological liar, mulimba liar number 1. Naye ebbanga lyonna Museveni lyabadde alimbira, ebirimbo byabadde abiteeka ku lupapula nga lies ziri scripted, nga batuula ne baziyiiya, at least n'asoma bisome. Gwe mulundi gwe twasobola okulaba General Museveni ng'obulimba abujjukira bujjukizi, ebyokulimba nga abiyiyizaawo nga naafaaki ng'afa kola kintu kimu, kukavalinga mess, kuyoolawo obubi omutabani bwe yabadde akoze maka ga Muwanga Kivumbi. Mpuliriza mwana bakatambi kano ngenda kuplayingira video. General Museveni eno statement kanjukole nga nina ne authority tafesinga nko ku candidate ali smart nga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wuliriza wano General Museveni mu video kuno ngenda okuplayingira. Njagala omutunule maaso, ogenda kulaba omukadde ayiye ebyokulimba nga naye kennyini alaba tebigatta, tebiri Bible public, naye nga bambi musajja wattu omukadde myaka 9 omulaba alwana okunoonya ebyokulimba asobola okutaasa ensobi omutabani gye yakoze. Muwulirize wano tukomewo. But some of the opposition are wrong and also terrorists. So, because they were planning, something happened in Butambara. A character called Kivumbi was defeated. Now, the plan everywhere was that where Nup is defeated, gangs with the pangas. You remember pangas? With the pangas should attack the polling station. And that's what they did. When Kivumbi was defeated, they came with the pangas to attack the polling station and they were shot. 7 of them were shot dead there with the pangas. Now, those who came, I am advising this small group of traitors, but they are working with foreigners, some homosexual groups, some this and that. So, kati ndowooza omuwulidde, ndowooza naawe olaba kyebadde njogerako. Museveni gwe tumanyi mulimba mulungi, ye tabeera nko desperate kutuuka ku level eyo ng'ebyokulimba yiye n'omwana omuto w'emyaka 2 mu kavidiyo kenva okuzanyira asobola okukiraba nti General Museveni yabadde anoonya byakulimba. Nga n'anoonya ki? Anoonya bw'awayiriza Muwanga Kivumbi obutujju n'obutemu mutabani bwe yakoledde mu maka ga Muwanga Kivumbi, nga General Museveni anoonya bwabusiba ku Muwanga Kivumbi ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kyova abakozesa statement 2, akozesa statement ya terrorist ne traitor. Kati kankulage General Museveni ate we yalabikidde nti mu butuufu yassiruwadde okutuuka ku level ya mwana wa myaka eja simuvumye. General Museveni akoze statement mu video eyo n'akugamba gurupu ya Muwanga Kivumbi yakubiddwa amasasi ng'ekutte ebijambiya egenda kulumba polling station, n'omwana omutajja kubuuza. Ate forensics eraga nti amasasi gakubibwa mu garaji ya Muwanga Kivumbi, n'omwana omuto asobola okwebuuza mu garaji ya Muwanga Kivumbi waliyo polling station oba waliyo polling station? Mu maka ga Muwanga Kivumbi mwalimu polling station? Omwali abaana b'emyaka 7 waliwo ejjambiya yonna poliisi gyekulaga nti gye baakwatira mu maka ga Muwanga Kivumbi nga bajjayo emiramu. Kati gwe mulundi ogusookedde ddala muhozi n'akola ensobi etugumbula abantu awatali nsonga mu maka ga Muwanga Kivumbi. Taata musaasire ku myaka 9 ng'alina okujja ajjukire na bujjukizi ng'ali katuuti erwakitula nti alina okudifendinga omutabani. Mu kavidiyo kova okulaba
obadde omulaba nga bambi ajjukira nti mujjukira ebijambiya. It's the very first time Museveni gyawadde obulimba nga busiru, a stupid lie, nga bwogerebwa omuntu ow'emyaka 9. Mpulirizaamu katono nagambye ono tafeesinganga ku muntu ali smart mu byafaayo bye nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mpulirizaamu katono, obudde buno ffenna tukimanyi mbu Muhoozi ne Museveni banoonya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ati nzikiriza nkwate fiya izo nziteeke ku mpingo. Omulundi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu buli mulundi bwe yayogeranga nti nze ndi rebel, ndi muyeekera, Muhoozi ne Museveni baakubanga engalo. Wabula ekyabasannyalazanga kwe kubagamba nti ndi rebel ali legal, a legal rebel. Can we definition? A legal rebel is someone who challenges unjust, who challenges abuse of power or a broken system without breaking the law. They resist unjust authorities using lawful and authentic and non-violent ways. Nkudiremu, legal rebel. Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba nti muyeekera. Nakugamba ye muyeekera ali legal. A legal rebel is someone who challenges unjust, omuntu achallenging obutali bwenkanya, abuse of power, okukozesa obubi amaanyi, a broken system without breaking the law. Ye muntu ajjako government nga tamenye mateeka ng'ayise mu ssemateeka. Oba mu bufunze, they resist unjust authorities. Bawakanya n'okuresistinga obuyinza bwonna obutali bwa bwenkanya, using the legal means nga bakozesa mateeka. Mu bufunze osobola okugamba nti legal rebel, omuntu yenna omuyeekera ali mu mateeka, is someone who refuses to be ruled unjust. Ye muntu yenna agaana okufugibwa obuwumbula, yet refuses to become unjust in the fight back. Naye ate n'agaana okukozesa enkola ezitali za bwenkanya nga yeerwanako, oba n'agaana okukozesa enkola ezimenya amateeka wakati mu kwerwanako. Mpulirizaamu katono. Kasookedde Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja ku ssiini, toyina musango gw'osobola muteekako gwa butujju. Omanyi lwaki? Banga lyonna abadde akubiriza abantu okubeera lawful, law abiding. Ye muntu yekka asoose okukyalenjinga General Museveni nga mukyalenjingira mu ssemateeka. Kankole statement ogitegere bulungi. Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ye muntu yekka asoose okuvuganya Museveni nga tamuwakanya, nga kiriziganya naye mu ssemateeka. Statement eyinza okuzitowako naye nzikiriza ngimenyemenye. Robert Kyagulanyi Ssentamu ye muntu yekka asoose okujja mu byobufuzi nga tazze kuwakanya General Museveni, nga azze kukiriziganya naye ku bye yawandiika mu ssemateeka. Obanga ku muntu atazze kuwakanya, wabula omuntu azze okukiriziganya naawe, onoonya bw'omulwana nga tolaba. Ye muntu atazze gamba abantu nti mukwate ejjambiya, kuba mu kalulu konna kano kaabaddemu yakubiriza abantu n'abagaana okubeera violent, n'abagaana okukwata ku bisi, n'abagaana okukuba amayinja, n'abagaana n'okubba. Yatuuka ne ku extent egaana abantu okubba. N'abagamba ffe tugenda kuggyako Museveni mu nkola yakwekalakaasa, ate okwekalakaasa okw'emirembe nga kusimba amakanda gaakwo mu ssemateeka y'eggwanga. Mpulirizaamu, for the very first time mu byafaayo, Museveni tafunanga ku muntu amukyalenjinga ng'anoonya engeri gy'amusibako omusango nga tagulaba. Osobola okunoonya statement ya Robert Kyagulanyi Ssentamu emu bweti emenya amateeka nga togiraba lwa nsonga ate akubiriza abantu okukuuma mateeka. Mpuliriza alaba akatambi kano gwe badalowooza nti byawedde, bitandika butandisi. Nkiddamu, protest vote egenda kutandika anytime soon. Vidiyo eggwa bweti, obusungu bwe butyajinge, amaaso go mu kkubo, lindirira omukulembeze w'abangi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ono tetugenda kubakkiriza kumuteekako ngalo. Kanziremu nkole statement. Robert Kyagulanyi Ssentamu, Muhoozi Woli ne Museveni tetugenda kubakkiriza yadde an inch
okumuteekako amagalo woolani ekomye wano wamma z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp